bwakuyambanga n'ofuna omukyala ng'alina bino wammanga ddiya wange omulungi tomuta. Bw'oba onoonya omukyala ow'okuwasa omuntu atannanyonya alinza obutabitegeera kubanga olinza okugenda mu bakyala nga 8 nga bonna obayitamu n'olekaawo n'osanga eyakula obulungi n'osanga alina amazzi n'osanga alina empisa naye nga mu kisenge bitama kwegamba ng'onoonya muntu gw'osobola okukkakkana naye otuule naye nga togenda kuwankawanka n'akubula. Kyokka Katonda alinza okuleetera omuntu nga mu butuufu alina ebyo bye weetaaga n'omuzannyisa ng'olowooza ajja kubeerawo lubeerera. Omukazi akwagala ebyeddala ye mukazi alumirirwa ssente yo. Ye mukazi agenda okuzimba bino bye munoonya abakazi nga munoonya ssente mbunoonya mukazi senga mbunga alina kyateeka ku mmeeza ebyo saagala nagendayo kubanga kigambo teeka ku mmeeza simanyi oba mukitegeera. Nze mu kutegeera kwange ekintu omukazi kyateeka ku mmeeza nga sina ssente gwe tosobola kiteekako era tokiriteekako. Gy'ovola Katonda bwe yali atugabira obuvunaanyizibwa teyagambako nti omukazi agenda alabirire famire, yagamba gwe olifuna obulumi ng'ozaala. Omukazi abonaabona n'olubuto nga lwakamala okugwamu bwe ruti paka bw'aluzaala ng'obulamu bwe buli ku lusuubo nga buli ku 50-50 n'omala n'omubuuza nti kikyoteeka ku mmeeza akwoleza bw'oba agambye nti nno ofune omukozi abikkolere tewandimusasudde naye eyo tetugenda gendayo. Nze njagala tufakasinga ku bintu bino wammanga. Bw'ofuna ng'omukazi alumirirwa ssente yo, bw'ofuna ng'omukazi ategeera nti omusajja wange akola n'amenyeka n'okomawo nakulisaayo n'akugamba munnange kulikayo leero olunaku lutambudde lutya n'akubudaabuda n'akufaako, oyo omukazi omukwatanga ng'akalira k'omwana. Omuntu akulumirirwa yakwagala. Omuntu atakwagala ne woba oli mu bulumi bwa ddala tajja kulaba nti olumizibwa. Omuntu atakwagala ne woba toyina tajja kufaayo ye waaba ayagala ajja kwagala weewole. Tagenda kufaayo ssente ozifunye otya okumutuusaako ebyetaago ye kasita obeera ng'omutuusizzaako ebyetaago tafaayo zivuddewa. So bw'ofunanga omukyala nga at least akulumirirwa n'omwaka ssente n'agamba nedda mukwano toyina tubireke nja kutetenkanya nebiri kanjira mbeera nazo nja kusibamu obuswayiri. Oyo nno mukyala ddala mukyala gw'otalina kugalabanja kubanga obuzibu omulina ate omuntu bw'akwagala n'akkolera bino olowooza nti ali kwagala lubeerera. Mulina n'eŋŋombe ezo z'omwogera mbu omuntu akwagala buli ssaawa afuna engeri gy'akomawo mu bulamu bwo. Ebyo by'abantu abaalema obulamu kubanga ajja kusuulawo agenda ate aleme kukola ki kudda. Ekirala ky'olina okubeera ng'otegeera ddiya wange, bw'ofunanga omukyala Katonda n'akuyamba n'akuwa omukazi ng'omukazi gw'olina ye muntu ayagala okumanya bw'oli kubanga ffe ebiseera ebisinga tetubuuze nnyo basajja. We assume nti abasajja bali strong, we assume nti abasajja bo bagumu balinga jinja, they are like rocks. Naye nga n'abasajja bo boolaba bambi beetaaga okukeberebwako n'omubuuza oli otya osiibye otya, how is your day going, emirimu gyakutambulidde gitya. Naye ffe tulowooza nti ffe ababyetaaga ffe abakyala nga twagala okukitwala nti ffe tuli banafu era abasajja be bagumu bo balina kugumira buli kimu. They are also human beings, balina omusaayi nga gw'olina, balina feeling nga z'olina era basobola okulumizibwa nga nawe bw'olumizibwa. No matter what, oba ki beera muntu asobola okutegeera nti omwami wange neetaaga. Singa ofuna omukazi ng'asobola okubeera ng'akitegeera nti bambi omwagalwa wange aneetaaga, omwagalwa wange nina omubuuza bw'ali ye bannange yalidde oba teyalidde, oyo omukazi kwata nyweza. Kwata kola ki? Nyweza. Tosuula kubanga ye mukazi akwagala ebyaddala. Mmwe bino ebintu temubiraba mwagala bano eno balina bubina na biki, naye waliwo qualities z'osobola okusanga mu muntu nga you will never find it in someone who is fake. You can never buy them. And omuntu abataziina. Abantu bakyuka yes, but waliwo bye tasobola kukyusa ku mubiri gwaffe. Oba bye tasobola kukyusa mu bulamu bwaffe. Ekintu ekirala ky'olina okunoonya mu mukyala ye mukyala asobola okubeera amazima gy'oli. Honest in every aspect of her life. Nti tuvudde mu kino nti kale wa mazima nti just mazima akubuulira. Naye tukimanyi ffenna nti we all have that dark part of us. Yes, I know. Naye ate waliwo omukyala nga nawe kituuka ku mukwano gwe gwakuyinako nga si wa mazima, nga tagenda kubeera mwerufu gy'oli. Bw'ofuna ng'omukyala nga mwerufu nga ye muntu asobola okubuulira ebyo ne woba tobimubuuzizza, ye muntu asobola okubuulira ebimuluma, ye muntu akutegeera, omuntu oyo munnange tomuzannyisanga nyweza. Ekirala kye njagala okusimbyayo, omukyala akutegeera.
Someone who understands you. Ebiseera ebisinga lwaki abantu obutakkaanya bungi mu maka g'abaagalana oba mu maka g'abafumbo, kintu kimu kye kiviirako obutakkaanya obwo, kulema kwetegeera. Ogenda kusanga nga tuyomba ng'ekituyomba okimanyi, saagala kulongoosa nnyumba. Ekyo kye kitabula omusajja wange buli bw'ava ku mulimu n'ayomba. Omusajja ono teyantegeera. Singa yantegeera nti nze obunafu bwange bwa kulongoosa nnyumba, n'anfunirayo omuntu annyambako okugirongoosa ne we kaba kaana ka ku kyalo okwo nga tukawa nnusu 5 buli lunaku oba 3, eba tegenda tuyombya kubanga yantegeera. Asobola n'ogamba nja gyerongooseza tekina ekyo kijja kunjijako kubanga yantegeera nga tannaba nakundeeta mu maka ge. N'osanga omukyala nga gwe kikuyombya omusajja ogwo talya kyaggulo waka, no assuminga ti omusajja oyo alabika alina gy'ali ekyeggulo ekyo agenda okudda n'akuleetera amakombo nga kkuse nga bambi tazze na mukkuto, embeera ze talya kyaggulo, ye alya kyamisana, ekyo ne kiggwa, kati tewamutegeera. Bw'oba owulira ng'omwami we oyagala nnyo alya emmere yo, bw'oba omanyi nti oli mukyala wa waka, housewife tokola, fumba ng'ekyemisana okwate ka booda, sparing akeeza booda ogimutwalire ku mulimu, omanye nti alidde emmere yo. In fact ogimutwalire otule naye alye mu ssaawa ze eza lunch break, bw'amala okulya extra emmere yamudde ewaka. Kijja kuba kikumaze oba kijja kuba kikumala. Ekibayombya nti engeri gy'owamutegeera oba gy'omutegeeramu tekigenda kubeera nga kikuyombya. Mutegeera omwami wange tayagala mmere, like tayagala kulya kyaggulo. Abamu musanga ng'ekibayombya omusajja simanya takuwuliriza. Yes, omusajja mutegeera bw'angamba ati nonze bino saagala obiyingiremu, kitegeere nti ayagala. Nga lwaki toyagala? Nga lwaki sibiyingiramu? Ndi mukyalawo. You are not being understanding. There is a difference between being understanding and being stupid. I'm sorry to use that word, but ekyo kiteninza okozesa. Ntegeeza ki? Sinnaba kwogerako mu byenjogedde nti being understanding it means okuleka omusajja akulinnyeko oba omukazi akulinnyeko, kwegamba obeeraawo nga gwe mbwa mu understanding person. Omusajja ayenda olaba ekyo buba busiru oba bukusumbuwa. Omuntu ali understanding ye muntu gw'onnyonnyola ebintu n'abitegeera. Wagenze wakomyewo leeti nga toyina omutima tegukkuba nti agenda kunvuma kubanga ekyo kiri ntova mu makubo mabi. Unless nga gy'oba nti bannanga alinza okukizuula oba nga yakizudde. Naye tova mu makubo mabi naye n'okomawo ng'omutima gukukkuba n'okonkona oluggi n'osaba nti kale singa taggulawo kyokka ng'ate oyagala ggulawo n'alubandula n'atandikirawo takuwa na budde kwennyonnyolako. Okitegeera takuwa nakadde. Muyina ebintu bye muyina okugezesa ku bantu bammwe nga temunnaba kubawasa. Kale yadde testing alinza okugiyita ng'agiyise na lukisakisa. Naye at least oba omutestinze rather than okugenda obugenzi. Tegeera omuntu woono muntu ali understanding ategeera nga mugambe munnange twabadde tulina okugenda ku date but I'm stuck in traffic oba ayomba n'akusenesa ebinnyo. Ye muntu asobola okukitegeera nti munnange something came up last minute sigenda sobola kujja, I'm so sorry oba nedda. Bw'aba tasobola kukitegeera nga mukya dating ne bw'onaamuwasa bwe gunaabeera. Mujja kuyomba ng'ebibayomba tebigwanidde kuyomberwa kubanga tebiri wase naye ate nga mubiyombera. Nze nesigala nga nze Senga Faith 256 mbaagala nnyo bantu bange mbeere bulungi akuuma atakuumira mpeera mwiraba. Yeah.